Ab'enzikiriza y'abalokole ez'enjawulo eruweero bakedde mu lukuŋŋaana ku Kasana Pentecostal Church okwetaba mu kukuza olunaku lw'amaka ne bamaama era wabaddewo okubayimbira n'okubasanyusa. Wano yaliko omukulembeze ow'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga Apostle Alex Mitala wasabidde bamaama abalina obusobozi obw'okubeera mu maka gaabwe mu byalo okukikola mu bwangu basenguke ku mizigo mu bibuga kubanga tebasobola kukulizaayo baana baabwe bulungi. Olunaku lwa bamaama tulusaamu ekitiibwa naye tebikyagenda bulungi. Ebintu tebigenda bulungi. Nze kankube mulanga ku lunaku lwa bamaama, bamaama bakkirize basenguke. Bamaama baganira mu mizigo, siva wano sidda mu kyalo. Nze nkuba omulanga bwetugaana okudda mu kyalo nga tufiirwa abaana, tufiirwa ezzadde nga amaka gatabuka. Apostle Mitala agamba nti kyetaagisa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusitukira mu basoma embeera eriwo ensangi zino bayambe amaka n'okukuza abaana mu mpisa. Kikulu nnyo nga bwe ŋŋambye abakulembeze ab'ennono, aba gavumenti eya wakati n'ez'ebitundu okutegeera enkyukakyuka ezo ne bye kikwatako mu bitongole eby'enjawulo, okumanya nti emmanja y'enkoko yakyuka. Omusumba Francis Kawooya atwala Kasana Pentecostal Church agamba nti amaka bwe gaba ga kutambula n'okuyamba abaana okugunjulwa obulungi, taata ne maama bateekeddwa okuba n'enkwatagana ennungi era avumiridde ekyaba balemu okukwatagana ekiviirako bamaama olumu okudduka awaka olwo abasigaddewo ne bakula mu wawa. Kati kino kisaba mu families bataata be nga bakwatagana bulungi nnyo ne bamaama baffe abakyala baabwe babe nga bakwatagana bulungi. Family zireme kusasika. Family bwe zisasika maama n'anoba n'agenda, taata n'atafaayo ku maka, amaka gatuuka ne goonooneka, gafuuka aga buli muntu nga tekuli alamula tekuli afuga. Asabye abasajja okutwala bamaama ng'ekikulu bakomye n'omuze ogw'okuganzanga abakyala abalala naddala nga bafunye ku kasente kubanga ekyo kiviiriddeko bamaama bangi okwekyawa mu maka. Ensimbi ezimala okulabika omwami akwata ensimbi z'afunye ate n'agenda azizza okuwasa maama omulala oba omukyalo omulala okukakkana ng'obwesige mu maka eno bufudde. Abaana baffe bano bamanyi okutaayaaya ne bagenda, naye oluusi ne tukomawo, oluusi ne tubawaana buwaanyi ovaawa ate ne tutabawabula. Nze nga maama nyina okufaayo ennyo okumanya buli mwana ekikula kye nesobola okumuyamba okuvaamu omuntu ow'omugaso. Samuel Kawooya, BBS Telefayina.